نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ekibuuzo kya muganda waffe ono kyabuzizza kibuuzo kikulu nnyo. Ennaku zino rasaili ezijja messages ze batuweereza ez'enjawulo nga zikomekkereza n'ekigambo ekyo kyagambye nti weereza message eno bw'onooba ogiweereza ejja kuba saddaaka gy'oli, oba abalala agamba message eno giweereze bw'onooba togiweereza ejja kulaga nti towadde Allah tabaraka wa taala kitiibwa, bw'onooba togiweereza ejja kulaga nti toyagala nnabbi, bw'onooba togiweereza ejja kulaga nti obusiraamu tebukuluma oba Allah tomuwadde kitiibwa. Message ezo zifaananako bwe zityo abamanyi baffe baazivumirira era abamanyi bazigaanira ddala ne bagamba message ezifaanana bwe zityo kirungi omuntu ne weebeeze ku ssimu yo at least ogihadafe ogisangule kubanga abantu bakozesa ekkuba erifaananako bwe bityo ne bawandiika ebintu ebitali mu busiraamu ebitali na bituufu ne babiteeka ku masimu ne babiweereza ne bitandika okubuza abantu ezimu bidaati ebimu shiriki yennyini ebirala kufurun bawah bukafiri nga bwalwatu naye oli akiwandiika n'akiweereza n'ateekako wansi nti message bw'onooba togiweereza ojja kuba towadde Allah kitiibwa oba eddiini ojja kuba togirumiriddwa oba bw'onooba tukoze bw'oti bw'oba bw'onookola bw'oti ogenda kufuna empeera ezifaananako bw'etyo. Message ezifaanana bw'ezityo si nnungi era nga bulijjo bwe tutera okwogera nti message ezi zituweereza baddu ba Allah tabaraka wa taala buli muntu amale ekkakasa nti kyaweereza kituufu. Si buli ekijja ekiri mu Luwarabu oba oli kyavunudde oba edduwa, abantu baweereza edduwa ez'enjawulo ezitabiranga naye ezitasabibwanga nako ng'edduwa endala zirimu okusaba ebitali Allah. N'olwekyo buli muntu togenda kubuuzibwa ku message ezo ezajja ku ssimu yo nga tomanyi, naye ate ogenda kubuuzibwa nnyo ku message ezigwe ze wasindika. Ekikulu gwe ky'osindise si ky'orisiivinze. N'olwekyo message yonna gy'ogenda okusindika mala kugyetegereza okakase nti message eyo ntuufu. Era wakadhalika ky'ova olaba n'abamanyi baavumirira ekigambo ekyokuba nti abantu balemera ku bannaabwe ebiseera by'esswala duha n'aweereza obubaka bwa duha bannaye swalaati duha n'aweereza obubaka bwa witiri ekira abantu beebase n'aweereza bannaye muzuke musala witiri abamanyi ekikikolwa olaba ng'ekirungi naye abamanyi baakivumirira ne bagaa nti ebintu ebimu tebibeera mulzam ala al ashkhas au ala nnas, tebibeera byateeka ku bantu naye ate omuntu agenda n'akiteeka ku bantu mu mbeera eraga nti kirimu okubakaluubiriza. So nga Allah subhanahu wa ta'ala tulina kumutya okusinziira ku busobozi bwaffe. Wattaqullaha mastata'tum, mutya Allah jalla wala okusinziira ku busobozi bwammwe. Kati ate omuntu oluusi osobola okumugamba azuukuke asaali nga tiyamaze dda, kati ate gwamuweereza message nga gw'omumalako emirembe. Wakadhalika olaba nti kirimu engeri ya ibaada naye abamanyi bo bakiraba mu ngeri endala nti abantu bo bataddeko akazito, buli ssaawa abantu bo balemeddeko. Wama ja'ala alaykum fi ddiini min haraj, ate ng'eddiini eno Allah teyatuteeramu kintu kitukaluubiriza kintu kiremesa. So abamanyi bavumirira ebintu ebifaananako bw'ebyo. N'olwekyo ekibuuzo kya muganda waffe ekyo kyabuuzizza kikulu. Message ezo ze tufuna ku masimu gaffe batugamba zongereyo, la togyongerayo mala kakasa kikyogenda okwongerayo kubanga gwe kyokoze kye kigenda okubuuzibwako, gwe kyokoze kye kigenda okubuuzibwako. Allah jalla wala ganti am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun. Allah ganti abaffe balowooza tetumanyi bintu byabwe bebakola ebyekyama n'ebyolwatu. Allah naganti ddala ababaka baffe bali nabo bawandiika buli kintu kyonna kyonna bakiwandiika, oba kyalwatu bakiwandiika, oba kyakyama bakiwandiika. Wakadhalika bubaka bw'owandiika abantu nnaku zino oli yekweka mu kasiko oli aninnya mu siringi waggulu n'awandiika n'avuma n'akkakkanya abantu n'ajerega n'asiikula fitina ku bakulembeze n'ajerega abakulembeze oba n'avuma abantu oba n'akkakkanya famire z'abantu. Ebyo byonna omuntu byakola Allah subhanahu wa ta'ala aba abimanyi era abiraba. Obubaka bw'owandiika Allah subhanahu wa ta'ala ajja butubuuzaako ffenna. Allah subhanahu wa ta'ala kyova yagaa nti satuktabu shahadatuhum wa yus'alun, obubaka bwabwe obujulizi bwabwe bujja kuwandiikibwa era babuuzibwe. Osobola n'okukola ekintu
nekisigalawo nga kitambula engeri neeti gye zajja olwayo subhanallah zirimu akalungi naye ate zirimu obubi buyitirivu. Osobola okukola ekintu nekisigalawo nga kitambula n'ofa nekisigala nga kikyakugoberera nekisigala mu buufu bw'obubi bw'olese kuno ku duniya nga Allah jalla waala yagamba nti tugenda kukola ki wanaktubu ma qaddamu wa atharahum tukulembeze ebyo bye bakulembe tuwandiika ebyo bakulembeza okukola n'obuufu bwabwe. Imam Shatibi bwe yali ayogera ku eyo aya yagamba nti tuuba liman maata wa maata ma'ahu dhunubuhu, omuntu yeesiimibwa aba afudde n'ebyono bye n'afa nabyo ne bigenda, naye okuzikirira kuli eri oyo omuntu alese ebyonoono ne bisigala kuno ku nsi emyaka 10 oba 200 kubanga Allah jalla yaga nti wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, tuwandiika ebyo bakulembeza okukola n'obuufu bwabwe bwe baaleka. N'olwekyo omuntu yaleka obuufu obw'emirimu emibi bwesigala bumugoberera kuno ku duniya nga era agenda buvunaanwako. N'olwekyo toleka ng'osaddewo message ejja okutabula abantu, waliwo olwayo abantu baafa dda naye nga message ze baaleka ku nsi oli bw'ajiwuliza essaawa zino asiikuuka omutima ayagala kubaako gw'alumba naye nga yayogera message yabambi oba oliawo n'okufa yafa, oba oliawo nga yalina ebigenderwa, oba oliawo yalina obuzibu oba yalina ensonga ze endala n'omuntu. N'olwekyo baganda bange ekibuuzo ekyo ngeri gye kizze njagadde okujjukiza omwoyo gwange n'okujjukiza emyoyo gyammwe ffenna abakozesa amasimu tutya Allah subhanahu wa ta'ala mu masimu gaffe tumale kwekennenyanga kyogenda okubeera ng'obuweereza kubanga Allah subhanahu wa ta'ala amanyi byetukola mu lwatu ne mu kyama. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Ayinza obutamanya oyo Allah subhanahu wa ta'ala eyatutonda ng'ate ye mumanyi w'ebyama eby'omunda ddala. Olwekyo nkubiriza omwoyo gwange okusingira ddala era oluvannyuma n'emyoyo gyammwe ffenna abakozesa amasimu tutya Allah subhanahu wa ta'ala mu masimu gaffe. Bw'obeera nga gikozese mu mbeera gy'ojja okufunamu empeera ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Twewale okubeera nga tugikozesa mu kusaasaanya n'okwongerayo ekintu kyonna ky'oteeka kasa kyotomanyi bujulizi bwakyo kyotomanyi butuufu bwakyo tokyongerayo kubanga oyinza okusindika ekintu ne kigenda ng'ekintu ky'osindise kigenda kya bwononefu n'oba ng'obaliddwa mu bantu abasaasaanyiza obwononefu n'ofuna omusango omunene wa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna alladhina yuhibbuna an tashia al-fahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun alim. Allah jalla wa ala qala inna alladhina yuhibbuna an tashia al-fahishatu fil ladhina amanu inna alladhina yuhibbuna an tashia al-fahishatu fil ladhina amanu, mazima abaagala okusaasaanya obwononefu mubakkiriza lahum adhabun alim fi dunya wal akhirah, bayina ebibonerezo ebikakali kuno ku nsi ne ku nkomerero. Wa barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.